Mpuuga bw'oba omanyoli w'amaanyi resigninga ku tiketi ya Nuupu kakati balangire by election bodda Kampala tadda tayinza kudda kawa amaanyi leader w'opposition abadde oli aboyongeddeko kano oli abokoze eki abadde ki sebo Mpuuga wantu abe mwala tuwaite bitiibwa owekitiibwa Right Honorable Your Holiness Your Excellency abena bitiibwa tubimuwe twongere kwine kikirala kitiibwa kiki kyosigazayo His Eminence Mpuuga resigning mu parliament today ku tiketi ya Nuupu ogenda nonya akalulu Masaka bonova yona akalulu ako munzijeko guno mukono waliwo abantu abalina okusinza Kyagulanyi nga Katonda. Yes, let's get serious. Let's get serious. Mpuuga yali mubaka for 2 terms. Siba kiri? Before. Ani yamulonda ku wali lop. Kyagulanyi. Ani yamulonza ku commissioner. Kyagulanyi. Kyagulanyi yamufudde kyali. Okati mu bisanja biliwo bera mu parliament. Ani yali akumanyi? Ani yakuwa yakunominatinga. Mugende pola. Faba mutu sirika ne moza sutegeera. Yali mu parliament for 2 terms. Who appointed him as the leader of the opposition? Kyagulanyi. Who appointed him as a commissioner? Kyagulanyi. Bwabaina the powers to appoint you, he has the powers to disappoint you by firing you. If you know you are bigger than Kyagulanyi and Nuupu, resign as a Nuupu MP in parliament. Parliament edikeringe okulonda okuki okupye Masaka. Akakulonda katekete ko kulonda. Tribe onokomawo. Kubitano yampako mmeka. Ambuli obusawo bwa seminti bwe yasula Villa Maria kubanga bangambye ali mu kuzimba ekizimbe ekinene nnyo. Simanyi. Bangambye otegera ambulire ebyo byekidongo. Bwagenda mu saluni n'adayinga enviiri nze diwe yatuteko mu saluni nange bansala enviiri. Ebyo byamwe. Yetasala. Tasala. Anti kugamba nange asasule biru yange ku Freddy's. Kyomwaka mulamba Gashumba genda bakoleki. Aberenga bakutereze. Bwabadde leader of opposition diwe yampalita ya mafuta. Babadaga basiga bamanyi. Ko billion zabadde nga officier. Atambudde ensi yonna. Diwe yanteka ku trip titugende tulambule naawe. Ebyo byamwe abajega siga Shumba. Guluma mutwe yetiko musalaba nga Yesu. Ompulya Yesu yetiko musalaba gwe. Agwetike kuba yazirya bwomu na family ye ne bagalo friends be period. Ane mchala we ne family ye actually. Kale ne family ye. Ompulya ndo nze mu parliament yomo nyina abantu besolo kulwanirira. Sola bateka kumpe wano. Balinganga babiri oba basatu. Mpuuga sisobola ngamulwanira ntya kikafuwe bolumba Bishop Jumba Masaka mvayo omanyi lwaki Bishop Jumba namumanyanga akyali musonyoli a very humble man olumu namusanga nga atambula ku Uganda House awo nga yambadda enesati ya bulaka ne kakola ne mugamba webale kwambala nga bafaaza nti kesisi enewe gyokuyola ba idola zasola kuyola tewali wa kesisi asola kuyola muntu ayambadde bulaka ne kakola ne singo yambadde kisatu ne bye muliba kuyola white which bid already wanga nga Bishop we Masaka owulira tata wafe yafa ye yajja okumusabira Bishop Jumba simutera omubiri Mpuuga kitanga bamuziika wampa amabugo it's payback wetiko musala bago ogwebitano by the way nga mwagalo kakasa nti Mpuuga is nobody mu Masaka njagala Kyagulanyi agene Masaka ne Mpuuga agene Masaka mulabye mulyoke mulabe kyekibaawo olyoke olabe ngalabi tutekewo empaka Kyagulanyi agene Masaka ne Mpuuga agende olyoke olabe Kyagulanyi kyamukolere Masaka asobola okukunganya abantu banyo okumusinga emirundi 10 nsibawo buli baga nti ye bwongo bwa Masaka bwongo brain center kino kankyogere taba ambulera na Kyagulanyi Nambozi yali tadda kubaka Nambozi yali tadda emukono Nambozi ali mu parliament lwa Kyagulanyi Mpuuga ali mu parliament lwa Kyagulanyi. Yes, these are facts. Za kugamba nali ku ground era nkyali ku ground. Mpuuga yali tadda Sara Kiyimba yajja mu myezi 6 yafuna buli omutwalo gumu 1200. Sara Kiyimba omutwalo gumu 1200. Mpuuga yali tadda. Mpuuga kale boboli musajja resigninga ku tiketi ya Nuupu. Balangire by election. Ode.